tuzze tukulaga okugugulana ku ttaka lino erisoba mu yiika 1000 nga lisangibwa ku kyalo Budde mu ggombolola y'ekibinge mu disitulikiti ya Bukomansimbi nga kuli wakati w'omutabuzi w'eddagala ly'ekinnansi David Ssenfuka n'abatuuze abaliwangaalirako. Entabwe yava ku Ssenfuka okuvaayo n'ategeeza nga bwe yagula ekyalo kyonna kyokka ng'abaaliwo ng'agula bo bajjukira nti yagulako yiika ezitasukka 5 ate nga n'abatuuze abalowooza nti ettaka lye baliko si liri abadde abakanda obusuulu. Kino kyawaliriza ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira n'omumyuka wa RDC Fred Kalema Pax okusitukiramu okugenda bayingire mu nsonga oluvannyuma lwa Ssenfuka okulaalika bannakyalo ettaka balyamuke. Bagenda okutuuka wano ng'ensonga yatuuka dda mu Kkooti yeebeesalawo eggoyo omuwa butwali yasalirawo ebubiro. Ne Ssenfuka kino kyamuwa ensonga egenda mu Kkooti okuwaabira Ssentebe ne RDC okuyingira mu nsonga ze bamanyi nti tebazirinaako yadde obuyinza. Mu mpaaba ye Ssenfuka yasaba Kkooti eragira ababiri bano obutaddayo okweyingiza yadde okwogera ku nsonga z'ettaka lino wadde okujeemesa abatuuze okumuwa obusuulu nga babazimbye entwiri ng'omuwuulu agaba enkejje. Oluvannyuma lw'okwetegereza ensonga zonna, Kkooti ng'eyita mu muwandiisi waayo Julius Borore ekkaanyizza ne Ssenfuka nti ddala Ssentebe ne RDC kye bakola kimenyera ddala amateeka. Ensala y'omusango era ekinogaanyizza nti singa bano beesiba ku nsonga z'ettaka lino kyanditaataaganya omusango ogwawaabwe edda mu Kkooti. Displaying the second and third respondents from publicly commenting on matters pending in civil suit number 84 of 2021. Ssenfuka Kkooti agifulumya kinagguka. Toyinza kuva n'ogenda ng'ogamba nti ng'oba oli chairman LC5 oli RDC n'ogamba nti ogenze kuyamba ku Blake Lubega omulage bwaddukanya ebizimbe bye si kituufu kubanga ye bwe yabizimbira amanyi bwabiddukanya. Nze bulijjo kyeŋŋamba abantu balina okuwa obusuulu bo nga bagenda ne babawaga ne babanyinsaitinga ne bagana okuwa obusuulu. Baba waabe Kkooti byesaze tebakkaanyizza nabyo nga balumiriza nti ebifo bye batuddemu buvunaanyizibwa bwabwe okukakasa nga abatuuze be bakulembera batudde ntende. Ffe tetwogera ku misango giri mu Kkooti. Ziri ensonga eziri mu Kkooti tetuzoogerako. Ekirungi nti tasobola tulemesa kukola bukulembeze bwaffe mu kitundu. Ffe obukulembeze bwaffe mu kitundu tujja kusigala nga tugutwala mu maaso era nga bwe kibadde. Ate ku Budde twagalira ddala okukuumako kubanga tulina likodi ez'ebutali butenkebezi ezibadde zibeerako. So twagala kukakasa abo bonna abali ku Budde nti mujja kubeera n'emirembe era mubeere nga muteebeetebe. Kyokka Ssenfuka akinogaanyizza nti singa ababiri bano bakola Kkooti byegaanye banaaba batyabidde abatuuze akalimu obuwuka. Omusenze anagaana okuwa busuulu ku ttaka ajja kuba yeegobye. Sinze ngenda n'omugoba ajja kuba yeegobye kubanga etteeka liri very clear ti emyaka 3 oba towa busuulu ngenda n'enkugobawo. Ettaka eryogerwako kigambibwa nti Ssenfuka yaligula mu mwaka gwa 2006 era nga ye kyayagala kitono nnyo be baliriko okumusasula obusuulu bwe bave mu kwewongawonga ng'omubbi awonga nti njagadde ekibi kigwe wala nti ggwe baakusuulawa.